Tubali mumakomera mugamba nti aba NUP tubakozesa bukozesa twetwogerera tubakozesa byabufuzi mubate ebyobufuzi byaffe biffe tetwagalira ddala kubeera nga twogera ku bantu abo mubate mutuswaze nawulidde n'omubalamu ng'agamba abo abasibe abali makomera Bobi Wine abakozesa bukozesa nga bizinesi then mubate bizinesi yange egwe ababuzibwawo balina okubatukomezaawo kuba tumanyi abamu be bataate mulaje bali eyo bakibalama n'abalala abasiraamu abawambiddwa bateebwe kubanga tebalina musango ate baliirirwe ate nga bajja bata nkakasa nammwe batandise obbatuukirira bangi batutegeeza betuwuliziganya nabo nti batandise obbatuukirira bagambe tugenda bata naye bwe tubata mulina okwegana Kyagulanyi bwe tubata tekina buzibu bakole kye baagala naye bate abaana b'abandi bate bataata b'abantu nange nve ku lukongo. Yes, nkwanirizaako nnyo yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okubeera ku mayengo gano aga UG Updates TV. Ebigambo byaffe bigambo bya pulezidenti waffe ng'akuba omulanga ng'alaga ennyiike kakati kutegeeza nti nogwatana kuba ng'osubscribinga genda maaso n'okuba ng'osubscribinga sharinge, commentinga, likinga baganda bange bali emitala w'amayanja mbanirizaako nnyo abali Bulaaya mwenna abagenda okupakasa mbanirizaako nnyo. So senakuwa katambi ka President Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akulaga obutali bumativu nga akulaga ali concerned ku nsonga ebyo byonna ebize byogerebwa ku social media ku media platforms ku ma TV naddala full figure ayina byajja ayogeraawo kulaga nti no President Robert Kyagulanyi Ssentamu tayagaliza abaana bano kuva mu kkomera tabagambye tuba tayagala bave mu kkomera abagambye n'obagamba bwe mubaana ng'ekyetaagisa kubanga beegaana Kyagulanyi okubanga babata bateebwe kubanga kino njagala okitegere gwe yenna ali eyo Robert Kyagulanyi Ssentamu yasinga okubeera ku bunkenge yasinga okubeera mu kabiga ng'abantu abo tebateebeddwa kubajjukira abo bataata b'abantu baana b'abantu be baakwata mu biseera by'akalulu ng'era omusango ogubalanza si mulala gwa kuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kaakati gavumenti yaffe weebanga kwegamba ewulira amayengo gano teyagala esaanewo na mayengo gano kukigenda maaso n'okulabibwako balamu byakola engozi batandise okukola obuzanyi batandise okuzannya nga babuzanyira ku bulamu bw'abaana nze ngamba babukomi mbulaga olw'ensonga ono just politics kyekintu ekidividingamu abantu tewasobola kubeerawo politics nga tewali divisions unless nga gwe olina constitution gyewayisa nti gwe olina kubanga owagirwa bw'omu nga gwe tebalina kuwagira muntu mulala opponent wo talina kubanga awagirwa abantu mbaleke bawagire ebibiina bye bawagira munamwe muwagire ebyammwe oba okitegeera tewabaawo buzibu oli waakwata n'aganze mpagira kibiina gundi gwe naawe kola ekimala olabe nga naawe okunga obuwagizi nga budda ku sayidi yo so ate tokikola mu ngeri yakulumya abantu balala nakuttattana kati ebigenda mu maaso bigenda mu maaso byenda bitambulira ku social media bata abasibe nga beegaana Kyagulanyi bagezaako kuttattana linnya lya kibiina na Kyagulanyi babeere nga bamukya mu kaseera kano akaakalulu era kyoboolaba babajjayo mu biseera bya bululu naye ensi yeeraba ekigenda mu maaso era abaana abo be bata ffe tubakyawa tumanye embeera gye bayitamu tumanye enyigiriza gye babanyigirizaamu okakibwa kwe bakakibwamu okubanga boogera biboogerwa oba okitegeera neweyandibadde ggwe wandisoose kulaba ng'otaasa bulamu n'oluvannyuma n'onoonya ekyokukola kubanga obuyinza gavumenti ye buyina Robert Kyagulanyi Ssentamu talina buyinza bugenda mu makomera kubanga ate abaana abo era gwena gwe batadde
nkukakasa nti obukyayi tobuteeka ku Robert Kyagulanyi Ssentamu kuba talina buyinza buyingira mu kkomera nakola oda kukuta wabula gavumenti yennyini yakulira okukukwata ate era be balina authority egamba nti noobakute. Mu mbeera yonna gye bakwatiddemu ffe tukutegeeza nti tujja kubeera naawe, eggwanga lijja kubeera naawe. Si nsonga oba weeganye pulezidenti, ffe tumanyi embeera gy'oyitamu n'ebbanga lyemumaze nga muli mu prison, babasibye tebabatwala mu makooti, bawozesa tebabasalira, babazunza babazze no babazze eri olw'okuba nga bakimanyi kyebaliko si kikyamu, tebalina musango bagenda basalira. Kati mwe batwalanga ba prisoners of war, buli lutalo lutera okubaamu n'abasibe. Ekyo osaanidde okimanyi. Era ali eyo afevenga Kyagulanyi asibye abaana b'abantu were teri lutalo lutaliberamu basibe, ate teri nkyukakyuka etaliberamu saddaaka. Obanga weewaayo ng'oyagala kulaba nkyukakyuka, kati weerindirire akabi okutuukako, tebijja kutambula nga woobisuubira. Ekyo osaanidde okimanye. Era mwena abajja ku ma-TV, ku social media mga Kyagulanyi yetisa abaana b'abantu, abasibisa ye ali eyo. Buli nkyukakyuka erina okubeeramu saddaaka, erina okubeeramu sacrifices, erina okubeeramu n'emmizi, erina okubeeramu abantu ab'omutima bagenda okwewaayo ku lw'enkyukakyuka. Ekyo musaanidde mukimanyi. Mbaagala nnyo, bakubiriza nti mugende mu maaso n'okuba nga musubscribinga, mujje mu comment section, mulayikinge, musharinge, baako ekyogambayo eggwanga, baako ekigambo ky'otuuzaayo eggwanga basobole okuba nga bakitegeera, tusooke okulaba nga tugenda mu maaso gwe mukwano gwange ali eyo ampulidde. Nkutegeeza ku Yugi Updates TV ku badde osinzira okuba nga otuwuliriza, era nga mbaagala nnyo, mwebale nnyo abali ebirulaaya, abali emitala w'amayanja, mwebale kwekumira ku mayi wano. Temuvaako, tugenkumawo ne information